kola kyoyagala byebe mudu zifanga tuli bulungi oyina omubiri gumenye konna kaba kirabe nti nafune kyana. Nkulamusiza muganda wange yenna ali eyo yekumidde ku Lincoln TV chokola kyamaanyi nnyo. Olunaku olwaleero nkuleetedde video eya Mickie Wine Sulubada headmaster muganda wa Bobi Wine, His Excellency Bobi Wine. Mickie Wine alina video gyakoze ey'oluyimba lwe olupya lwakafuluma. Oluyimba luno baluyita Nkutekemu. Oluyimba luno amaze kola video, naye video eno gyakoze kigambibwa nti video eno alina okugiddamu. Lwaki? Mu video muno mwabaddemu mwana muwala Pretty Nicole. Pretty Nicole kigambibwa nti omwana ono akyali muto, omwana ono ali under age below 18 years. Naye tetunakakasa bulungi kubanga mama we yavaayo emabegako n'atugamba nti omwana we alina emyaka 15. Naye waliwo ne mukwano gwe nga bwe babeera, mukwano gwe nnyo n'atugamba nti Pretty Nicole alina emyaka 22. Kati awo tetumanyi kituufu kiriwa. Naye Mickie Wine kigambibwa nti video eno bamugambye nti alina okugiddamu. He has to bring it down ya abeere nga addamu bupya akole video endala empya nga mulimu omukyala omukulu gwakozesanga vaccine, kubanga bino ebintu bya Pretty Nicole abadde yeekoza mu video nga bw'ogiraba birina okukolebwa omuntu nga yeetuuse mu myaka, omuntu omukulu ng'ali above 18 nga eteeka nga bwerigamba wano mu Uganda. Naye Pretty Nicole ebintu bw'olaba video eno, ebintu byabadde akola mu video eno bibadde ebintu bya kikulu, ngeri gyabadde yeemolamu byonna bibadde ebintu bya kikulu. Naye kusinziira ku myaka gy'alina, bino ebintu abadde tasaanidde obikola mu video kubanga mwana muto. Mu comment section njagala oteekeyo endowooza yo otubuulire nti omwana ono kituufu bino ebintu yabadde akola kituufu mwana muto oba, kubanga bolaba gundi, bolaba figa, bolaba size, ekyana kiwala kirina omubiri munene. Singa okitunuulira bw'otyo oyinza ogamba muntu mukulu. Kusinziira ku bintu byabadde akola mu video eno, nze ndaba bibadde bya kikulu. Kale tetuganye nti mwana muto, naye ebintu yabadde akola mu video, engeri abadde yeemolamu nga bw'olaba video, bibadde ebintu bya kikulu nnyo. Mickie Wine bamugambye video eno alina okugiddamu. Kale he has to bring it down, abeere nga akola video endala nga mulimu omukyala wakiri omukulu. Kigambibwa nti Mickie Wine family members ab'ekika bavuddeyo nabo ne bamugamba nti ekyo kintu kyakoze kikyamu nnyo okozesa omwana nga tanetuuka ku myaka, nga tanetuuka mu myaka, nga muto namukozesa ate nga vaccine mu video. Ate byonna nga bwe mubiraba mu video byabadde yeekoza. Ab'ekika bavuddeyo ne bamugamba ebyo bintu byakoze si birungi, video alina ogiddamu. Ate jjukira ne ku kivulu kya Mickie Wine concert gye yakola, yagikolako mabegako wayiseewo ngeewi oba weeks 2. Video gundi mu concert omwo mwennyini Bobi Wine teyajja ku concert. He didn't attend that concert ya his brother Bobi Wine. Ate mulimu n'abaganda be abalala. Kale balina ensonga zaabwe, naye Mickie Wine ye agamba ye tagendera ku ebyo, ye atambulira ku plani ze, talina kutambulira mu omulala omuntu ajje aveeyo atandika omupulaningira. No, ye tagenda kikola bw'atyo. Mickie Wine omusajja ono ye kale
okusinziira ku vidiyo eno gyakoze oluyimba lw'olulungi kubanga mwana muwala Pretty Nicole engeri gy'abadde ayambaddemu tulaba enyambala teyabadde mbi nga bwolaba vidiyo enyambala teyabadde mbi kubanga mulimu vidiyo endala zetuze tulaba enyimba zetuze tulaba nga bali balaga gundi private parts amabeere biki n'ebirala nga bambadde bubi nnyo naye Pretty Nicole mu vidiyo eno nze nganze supportinga Pretty Nicole yambadde bulungi akapale kako kalaba kabadde kampi naye isinyo kabadde kamubise bulungi ka tight yambadde bulungi awo mu swimming pool nga bwolaba yabadde yambadde kapale nga just kamukutte bulungi nga talina kyalaga talaga gundi talaga private parts ze nga video endala zetuze tulaba kati mu comment section yawo njagala otekeyo endowoozayo otubuulire nti gwe video eno ogiraba otya Pretty Nicole mwana muto oba mukulu ate video eno nawe okisupportinga nti abeere nga agiddamu Mickie Wine Sulbada abeere nga agiddamu oba video eyo bagireke kubanga oluyimba lw'olulungi ate director yabadde mulungi nnyo big up to Darlington ya directinze video eno 01 ate jukira wano ku Lincoln TV tubeera tukutuusaako buli kimu kyonna ekibeera kitambula wano mu Uganda wamu n'ebweru we Uganda ate jukira Pretty Nicole emabegako yavaayo n'afulumya ebifaananyi n'afulumya bu audio nga alabika ali mu mukwano n'omusajja n'ebifaananyi byonna twabiraba nga mwana muwala Pretty Nicole ye nga bwolaba video ye takirina mu buzibu engeri gy'abadde yemoolamu engeri gy'abadde nga yesindikiriza yemoolera ku Mickie Wine bannaye kibadde kika nze video nze nganze video yo enyumidde kubanga ebadde nsuufu temubaddemu byabuwemu temubaddemu enyambala embi naye buli video yo ndowooza ebadde nungi nze nganze kyendaba Mickie Wine tugenda kubeera nga tumukutuusaako kikyayogedde ku video ye okubeera nga agiddamu ate ne bino byonna bye bamugamba nti he has to bring it down byonna bye bamugamba tugenda kubeera nga tubikutusako wano ku Lincoln TV nga bulijjo nsaba video eno giwe ka like ebeere nga etambula ate gwe atanaba kusubscribinga nsaba osubscribing tubeere nga tutambulira wamu wano ku Lincoln TV mukwano gwange fresh fashions awo gayaza mu town nkutumiddeko abantu webale nnyo obatuusaako ngoye engatto n'ebirala ebya bbeeyi ate nga ebikambwe abayaye bakiyita ekikumba ekya bbeeyi awo gayaza fresh fashions mubeere nga mumusalako abo igayaza mu town yes ate mukwano gwange Feron photography nawe nkutumiddeko awo mutanzije nkutumiddeko webale nnyo byonna byokola Lincoln TV tovaawo tugenda kubeera nga tukutusako buli kimu kankuleke nga onyumirwa video eya Mickie Wine ne mwana muwala Pretty Nicole